Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku lwaliro tutunuulire omukyala ow'ebisiraani omulabira ku ki. Okusooka nsoose kutunuulira mukyala oba omwana omuwala oyo gw'okwanye tonnaba mwebakako mwekwana bwekwanyi oba ng'omwebaseeko. Okusinga ku bisiraani tujja kubiraba ng'omuwala omaze omwebakako olw'ensonga nti omuwala ow'ebisiraani wojja okumutegeerera ebiseera ebisinga olina okuba ng'omaze omwebakako oba ng'omwebakako. Tutandike. Ekisookera ddala osobola okukwana omuwala oba omukyala n'omukwana ebintu byo nga ebya bizinensi yo obulamu bwo mu mbeera bulijjo nga tebirina buzibu nga bitambula bulungi, n'ojja n'okwana omukyala n'okwana omuwala ne mugenda mu maaso ne mutuuka mu kaseera kali ak'okusalawo nti tubeere nga twagalana. Omukyala oyo bw'omwebakako ogenda kutandika okulaba ebintu nga bikyuka, otandika okufuna ebizibu eby'enjawulo eby'amaanyi n'ebitonotono, n'okufunira ddala ebyo bisobola okuggyawo n'ofa. Ng'ekisooka osobola okwebaka ku muwala tugeze akawungeezi ka leero ku budde obw'okumakya enkeera n'ofuna ebizibu. Omukyala oyo gw'abadde naye aba akukubye ebisiraani, aba akukubye omwoyo ogwo omubi ogw'okukufiiriza, ky'oba olaba nti ojja kukoona okosebwe ogende mu ddwaliro osasuleyo ssente, oba piki oyonoone ssente mu galagi, oba osasule ebyo by'oyonoonye. Ekyo nno kisobola okuva ku muntu ono gwe wabadde naye ekiro ng'akukubye omwoyo ogwo omubi ogw'okukufiiriza. Ky'oba olaba nti tujja kugamba nti omukyala oyo gwe wabadde naye yakukubye ebisiraani, ky'oba olaba ng'ofuna ebizibu ebyo ebitaggwa. Ebizibu ebyo eby'enjawulo bisobola bulungi nnyo okukutomera, naye nga mu kutomera nga bivudde ku ono gwe wabadde naye nga yakusiize ebisiraani bye n'ogenda nabyo. N'ekirala osobola okubeera ng'olina bizinensi yo n'ofuna omukazi n'obeera nga mwagalana mpola wiiki emu, wiiki bbiri, myezi esatu, mwaka, naye mu bbanga eryo ly'omala naye ekyamazima n'olaba nga ebintu byo bikyuse. Abadde afuna bakasitoma tokyabafuna, ofuna bufunyi bizibu bifulumya ssente. Abadde afuna ziddiiru nga ddiiru tokyazifuna, tebakyakubira masimu, naye ng'ekyo kifunidde mukadde ako k'olina omukyala oyo gwe muli mu kwagalana. Ebiseera ebisinga oyo omukazi asobola okukuleetera obuzibu obwo bye tuyita ebisiraani, ne bibeera nga bikutambulirako ne bitta bizinensi zo zonna, n'okuggwawo zisobola bulungi nnyo okuggwawo nga zivudde ku mukyala oyo gw'oli naye, gy'okoma okuwangaala naye nga n'ebintu byo bigenda mpola. Abadde omulunzi w'enkoko ne zifa ne bazibba ne bakubba ewaka ne bakubba buli wamu. Ebyo bayita ebisiraani. Mukitegeddemu abavubuka mu abasajja abeebakabaka ennyo ku bakazi. Weebaka ku mukazi obulamu bwo ne bufa, bakanya kwekwasa nti njaga yeekwonoonye, mwenge gwe gukwonoonye, naye ng'obuzibu buvudde ku mukazi oyo gwe weebakako. Ate era osobola okwebaka ku mukazi n'ofuna akisidenti nga kivudde ku mukazi oyo gwe weebaseeko. Ekyo kisoboka bulungi nnyo ng'ekikusse kivudde ku ono omukazi gwe weebaseeko, nga buli amwebaseeko afa, atafudde, agwa eddalu, atagudde eddalu, abeera awo nga tategeerekeka. Abo mwe bali abakyala nga balina ebisiraani ebyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.